okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe, yeebazibwa bukeesezza gye tuli eno naawe gy'oli eyo. Nzikiriza nti wamma ddala Mukama akukoze obulungi obutagambika. Wasuza otya ssebo naawe nnyabo akeeredde ku lutimbe luno olwa 3ABN TV. Nzikiriza nti kya ssanyu okubeera wano nate naddala ku puroguramu yaffe ennungi mwe tukeerera ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo, puroguramu ensulo ey'enkya. Bw'atyo n'atuyigiriza ebigambo bino ebyebuziba, ebigambo Omwoyo Omutukuvu bye yaluŋŋamya bitutuukeko ffe abatuukiddwako emirembe gino, tuyinza okutambulira mu kkubo eddungi eryo Mukama waffe Yesu Kristo lyatuteerawo. Ssemwambo Peter nze ndiwo n'enkya eya leero okutuusaako puroguramu eno ey'ensulo ey'enkya. Koona ku munnaawo mpola mpola naye atwegatteko tusobole okugenda maaso ate n'obubaka buno obwa leero. Kale nja kusaba weewombeeke tuweeyo okusaba tusobole okutandika ekyokuyiga kyaffe. Katonda Kitaffe, weebale Mukama nti ne kaakano oyina omugaati gw'otutegekedde gwe tulina okulyako tube abalamu. Tuwe nno Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe nga tuyiga ekyokuyiga kino mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukyagenda mu maaso n'akagombe ak'okutaano akakwata ku nzige. Olunaku olwajjo twatunuulidde obubonero obw'entalo era ne tulaba nti obubonero buno bwonna Bayibuli bwenyumyako mu kubikkulya essula y'omwenda olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Ate Yoweri mu ssula ey'okubiri n'esooka atunnyonnyola bulungi nnyo nti obubonero buno obw'embalaasi bwali bubonero obusonga ku biro eby'entalo. Era twalabye nti ebyogerwako ku nzige zino byatuukirira bulungi nnyo mu biseera ebyo abasajja Abawarabu bwe baali nga bagezaako okulwana n'okuwamba n'okunafuya eggwanga oba obwakabaka obwa Byzantine. Obwakabaka kwegamba yali Roma ey'ebugwanjuba, Roma ey'ebuvanjuba eyo yoyinza okuyita Roman Empire mu eastern part eya Europe, gye tumanyi nti Constantine agitandikawo oluvannyuma lw'okuva eri mu Italy e Roma n'alekayo bishop ow'e Roma. Bw'ajje ne Constantinople mu kibuga ekyo kye yatandika, ali n'atandika obwakabaka obulala obwa Byzantine. So tulaba nti bulumbibwa abasajja Abawarabu nga bagezaako okubunyisa empire yaabwe eyitibwa Ottoman Empire okuviira ddala eri mu ggwanga erya Buturuuki. Embeera eyo etuukana bulungi nnyo n'essuula eno ey'omwenda gye tugenda maaso n'okuyigako ensangi zino. Olwaleero tutuuse mu lunyiriri olw'omwenda awamu ne 10 mu kubikkulirwa essuula ey'omwenda. Katutuukeyo tusomeyo nayo ate tulabe Mukama biki byategekedde ku makya kuno. Kubikkulirwa 9 olunyiriri olw'omwenda n'olw'10 Bayibuli egamba nti era zaalina ebizibawo ng'ebizibawo eby'ekyuma. Enki enzige ziri ze twayogeddeko ezaafaanana ng'embalaasi. Zaalina ebizibawo ng'ebizibawo eby'ekyuma n'eddoboozi ly'ebiwawaatiro byazo ng'eddoboozi ly'amagaali ery'embalaasi ennyingi nga zifubutuka okuyingira mu lutalo. Olw'10 era zirina emikira egifaanana ng'enjaba ez'obusagwa n'emimwa, ne mu mikira gyazo mulimu obuyinza bwazo obulumira abantu
emyezi 5. Tweyongerayo ku nzige zino ezifaanana nga embalaasi. Bayibuli eyongedde okunnyonnyola, ojja kwetegereza nti buli lunyiriri lwe tugendako lwongera okugaziya embalaasi zino, zongera okugaziya enzige zino, nga tulaba mission oba ekigendererwa kyazo naki kye zaali zigenderera okutuusa ku bantu mu biseera ebyo. Bayibuli etulaze bulungi nti embalaasi zino oba enzige zino ezafaanana ng'embalaasi zaalina ebiwawaatiro ebyekyuma, zaalina ekizibawo kwegamba kyoyinza okuyita nga ekyomubulago oba ekyokungulu, ogezaako okwetangira nti singa baba balumbiddwa, ekizibawo kino kisobola okugezaako okuzikiza oba obusaale oba obulumbaganyi obuva eri omulabe waabwe. Naye ate Bayibuli etugambye nti waliwo n'eddoboozi ery'ebiwawaatiro. Ebyo byonna tugenda kubitunuulira mu kyokuyiga kyaffe kino ekyaleero, n'okulaba kiki kye biyinza okutegeeza naddala mu biseera byaffe bino, ate era nga tuyigira ku byafaayo, kubanga essuula eno gye tuyiga erimu ebintu Mukama Katonda bye yayolesa Yokaana mu myaka egyo egy'ekyasa ekyasooka, naye ate nga byabeera byatuukirira ebyasa ebiwerera ddala nga 13 mu maaso. Naye ate nga ffe wetwogerera ku ssaawa eno tubyogerako nga byabaawo byatuukirira ebyasa ebiringa 6 n'okusingamu emabega. Kale naawe ffe tubyogerako nga ebyabaawo, Yokaana yali abyogerako nga ebiribaawo. Birina kye bituyigiriza newankubadde nga byamala dda okubaawo. Waliwo okutabulwatabulwa kungi ku nsonga ez'enzige zino, bingi ebiwulirwa. Waliwo ne munnabyafaayo omu eyalowooza nti enzige zino mu lutalo, ndowooza lwali lutalo oba lwe Gulf mu myaka awo egy'e91, nga alaba nti ennyonyi zaali zikozeseddwa nnyo mu lutalo olwo, ate nga bw'azitunuulira ekifaananyi kyazo zeefaanaanyirizaamuko enzige. N'agamba ekitegeeza enzige zino ezoogerebwako mu kubikkulirwa essuula eno ey'omwenda ze nnyonyi ezo. Kale wabeerawo okutabulwatabulwa olw'abantu ebintu bye balaba mu ngeri emu oba endala. So n'obubonero buno bwe tulaba, abantu abamu babuzaabuzibwa olw'entaputa etali ntuufu ey'obubonero, nga bwe tuyinza okujjukira mu byafaayo abaana ba Isirayiri bwe baatandika okusinza ennyana. Yoswa ne Musa tebaali wamu n'ekibiina. Bwe baali bajja, Yoswa agamba Musa nti waliyo amaloboozi agaaki ag'entalo mu lusiisira, waliyo amaloboozi ag'okulwana mu lusiisira. Ye Yoswa bwe yawulira amaloboozi gano yatabulwatabulwa, n'alowooza nti waliyo olutalo olugenda mu maaso mu lusiisira. Bufunze yataputa bubi ekyo kye yawulira. Naye Musa ye yali ategedde ekigenda mu maaso mu lusiisira. Musa yalina entaputa entuufu, Yoswa yalina entaputa enkyamu, naye nga bonna baawulira ekintu kye kimu.
ne mu ntaputa y'obubonero buno tukirabira ddala bulungi nti abantu balina entaputa ey'enjawulo newankubadde nga basoma ebintu byebimu. So n'akagombe kano oluusi tekategeerekeka bulungi eri abantu. Kale tugenda kutunuulira ebyo bye tusomye mu lunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi okulaba kiki kye bigezaako okutegeeza. Okusookera ddala, Yokaana agamba nti embalaasi zino oba enzige zino zaalina amaloboozi ag'ebiwawaatiro. Bwe tuba tusomye mu kitabo ekitukuvu Bayibuli tetuleka mu bbanga ku ki kye kiyinza okutegeeza buli lwe twogera ku biwawaatiro. Bayibuli bw'osoma mu Daniel essula 7 olunyiriri olw'omukaaga egamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula era laba endala ng'engo eyalina ebiwawaatiro 4 eby'ennyonyi ku mabega gaabyo, era ensolo yalina emitwe 4 n'eweebwa okufuga. Tulaba nti ebiwawaatiro bino tebisooka kwogerebwako mu kubikkulirwa, naye tulabira mu Daniel essula y'omusanvu ne bw'ogenda n'osomedde essula eziddako awo 8 n'okweyongerayo olaba nti Bayibuli eyogera ku nsolo ez'enjawulo ezaalina ebiwawaatiro eby'enjawulo, era ng'ebiwawaatiro bino bwe twekenneenya Bayibuli bisonga ku bwangu naddala obwangu obw'okuwamba, obwangu obwakozesebwanga amagye mu kuwamba. Ensolo eyogerwako ey'ebiwawaatiro 4 eyali ekiikirira obwakabaka obwa Buyonaani yali eraga nti okuwamba kwa Buyonaani kwatwala ebbanga ttono nnyo, ng'emaze okuwamba kumpi ensi yonna eyali emanyikiddwa mu biseera ebyo. Bwe kityo ne ku nzige zino amaloboozi gano ag'ebiwawaatiro gikiikirira obwangu amagye ag'Abasiraamu ge bagezaako okukozesa okulaba nga bezza ekitundu ekyo, kubanga obwangu buno ate era bwayambibwako n'entambula ze baakozesanga nga z'embalaasi. Tukimanyi nti n'embalaasi zidduka era zitambulira ku misinde gya waggulu nnyo okusinga abantu abatambuza obutambuzi ebigere. Njala ojjukire nti ebiseera ebyo tewaaliwo nnyo ntambula z'amaanyi nga bw'oyinza okulaba mu biseera bino, oli bw'ayinza okwogera ku bimotoka ebyo eby'amagye, pikipiki, ebyo byonna tebyaliwo. Ku nnyonyi tebyaliwo, ebyo bigenze bijja buzzi. So embalaasi, omuntu eyabeeranga n'embalaasi ebiseera ebyo, bejje eryabeeranga n'embalaasi lyabeeranga zzibu nnyo kubanga lyalumbanga ku emisinde emiyitirivu. Era ennyiriri zino zaatugambye nti enzige zino zaalina emikira gino nga gifaanana ng'enjaba ez'obusagwa. Kati mu Bayibuli bw'eyogera ku mikira ebeera etegeeza ki? Ejjukira nti Bayibuli era eyina essuula muno mu kubikulira nja giraba gye bujjako mu maaso ng'eyogera ku bikere. Ebikere bino byalina emikira, naye emikira kitegeeza ki? Njagala kusoma wano mu Isaaya essula 9 olunyiriri olw'15. Bayibuli ng'egamba nti omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe, ne nnabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira. Oba ekyo tukitegedde nti ne nnabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira. Kaakati enzige zino
bayibuli egambye nti emigira gyazo gyalina emikira naye ng'emikira gino gifaanana ng'enjaba ey'obusagwa. Kikyegezaako okutegeeza wali mu Isaaya 9:15 atugambye emikira ezo ye nnabbi owaaki ow'obulimba, ekitegeeza nti kyonna kyonna enzige zino embalaasi zino kyezaali zigezaako okusaasaanya kyali kya bulimba. Bayibuli egezaako okutugirayo obulimba obwasaasaanyizibwa mu bitundu ebyo ebya East mu kiseera ekyo. Bwe tuddayo ne tutunuulira ku Muhammad atandikibwako obusiraamu agamba nti ebyawandiikibwa bye byava eri Katonda n'abikuŋŋaanyirizibwa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Yeeyogerako era egulumiza Muhammad, naye ate teyogera ku Yesu nga ow'enkizo. Era okuyita mu Qur'ani balaga nti Muhammad wankizo era bamugulumiza era bamutwala ng'ekifaananyi eky'obutuukirivu, nti bye yayogera bigulumizibwa nnyo oluusi n'okusinga ebintu ebimu bye basoma. Kale enkola eyo tulaba nti yali nkola ya bulimba. Mu kifo ewandibadde Yesu Kristo ate ne bateekawo omuntu omulala, ne bateekawo Muhammad abeere ng'abantu bano gwe batunuulira. Jjukira obwakabaka buno obwa Rumi bwe baali balwanyisa obwali buyitibwa obwa Byzantine bwali bumanyiddwa nnyo ng'obwakabaka obw'Obukristaayo, kubanga Constantine ogenda okutandika influensi ye ey'obwakabaka bwa Rumi mu kitundu ekyo yajja amaze okukyuka. Newankubadde nga abayivu ba Bayibuli batukakasa nti okukyuka kwe kwali kwa kitundu, yali takyukidde ddala. Naye ate bwe atandika obwakabaka buno Obukristaayo bwe bwali butwalibwanga eddiini ey'obwakabaka, kati Obusiraamu bwe bwajja nga busensera bwalwanyisa Abakristaayo bano okutuuka lwe babafufuggaliza. Twalaba gye buvuddeko nti omwaka gwagenda okutuuka ogwa 1453 nga ddala obwakabaka obwa Ottoman bumaze okuwambira ddala n'okunafuyiza ddala n'okusaanyawo obwakabaka obwa Byzantine. Ekitegeeza nti Obusiraamu bwali butuuse ku kuwamba okwannama ddala. Kitegeeza influensi y'Obusiraamu yali egenda okufuga mu kitundu ekyo, ate nga ne kaakati era bwe kityo bwe kikola ki bwe kiri. Ne babeera nga basaanyizaawo omusana Yesu Kristo gwe yaleeta eri mu nsi. Yokaana 14:6 olunyiriri olumanyiddwa ennyo, Yesu Kristo yeeyogerako ng'agamba nti ye ly'ekkubo ge mazima bwe bulamu. Kale olunyiriri luno olw'ekkumi lwe tusomyeko obw'emikira egirina obusagwa obw'enjaba, era nga emikira egyo mulimu obuyinza okulumira abantu emyezi 5. Emyezi egyo 5 twagirabako gye buvuddeko wali mu byokuyiga byaffe eby'emabega, nga twagiraba mu lunyiriri olwokutaano olw'essuula eno ey'omwenda, nga tulaba nti ebbanga eryo obwakabaka buno bwa Ottoman gye bwamala nga buperereza n'okusendasenda okuyita mu ntalo okulaba nga basaasaanya Obusiraamu mu kitundu ekyo. Ekiseera ekyo era ennyiriri ezo zikyogerako ng'omukka omuddugavu ogwasituka, omukka ogw'obulimba ogwasituka mu kiseera ekyo mu bwakabaka buno obwa Rumi ey'ebuvanjuba, nga bugezaako okusaanyaawo okumanya kw'abantu okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era enjigiriza zino ez'obulimba ne zijja ne zisaanikira obwakabaka obwo. Era obwakabaka obwo bwe butyo bwe bwasaanawo Obusiraamu ne
ne buwamba. Bayibuli teyogera ku ekyo kyokka naye yogera ne ku kizibawo kye baalina eky'omu kifuba oba ku kyambalo kyabwe okufaananako ne outer coating ey'enzige. Enzige zirina oludiba olw'okungulu olukaluba. Bwe kityo n'abasajja bano beegiranga ekyuma ekyo nga bakyambala okwetangira nga bali mu lutalo. Ate mwattu tekyewuunyisa nti ate n'obwakabaka obwa Ruumi bw'osoma Danyeri essula ey'okubiri nnyiriri awo eza 3:3 awo ate eraga obwakabaka bwa Ruumi ng'obwakabaka obw'ekyuma. Era obwakabaka buno obw'ekyuma bwe bwakabaka newankubadde nga mu kiseera ekyo bwali bulabika ng'obwakabaka obw'ekikristaayo naye ate bwe bwakabaka obwaleetera ekkanisa okwewaggula okuva ku Mukama waffe Yesu Kristo nga buyingizaamu eby'emizizo eby'obuwangwa n'ebyokusinza ebitaali bituufu ne biyingira mu kkanisa, ekkanisa bw'etyo n'egwa okuva ku mazima ga Katonda. So ekyo nakyo kyaliyo mu bwakabaka obwa Ruumi newankubadde nga ne bana babalumba nga balaga nti balina ekyambalo ekyo ekifaananako ekyabwe. Naye kikye twagala okuyigira ku basajja bano, ekyambalo kino kye baayambalanga kyabatangiranga obulumbaganyi bw'omulabe Sitaani. Kale naffe abakristaayo bw'osoma mu Befeso essula 6 olunyiriri olw'14 Yesu Kristo agamba okuyita mu mutume Pawulo nti n'abakristaayo bagwanidde okwambala eky'omu kifuba nga bwe butuukirivu, the breastplate of righteousness. Lwaki? Kubanga obutuukirivu bututangira obusaale bw'omulabe Sitaani okututuukako. Nti Sitaani bw'ajja n'alaba obutuukirivu bwa Kristo nga butwambadde ate kimutiisa naye kennyini okusembera we tuli. Kale kyova olaba Pawulo ye atugamba nti tuli mu lutalo. Emu ku ngeri ey'okulwanamu olutalo luno kwe kwesigama ku butuukirivu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'amaanyi g'ekyuma gali bwe gatayitikamu busaale n'ebintu ebirala, n'amaanyi ago ag'obutuukirivu bwa Kristo gasobola okutuyamba okututangira. Era Mukama waffe Yesu Kristo bw'oba osomye ebyawandiikibwa biri mu Luka 10:19 bitulaga bulungi nnyo ng'agamba nti atuwadde obuyinza eri emisota, enjaba n'ebintu ebikugamba ng'atulaga atuwadde, has given us dominion, atuwadde obuyinza era n'atukakasa nti tebitutuuseeko buki bulabe. Lwaki? Twambadde Kristo. Nga mmaliriza njagala okukubiriza gwe wenna ndaba, yambala Mukama waffe Yesu Kristo. Bano bo abasaasaanya obulimba nga basobola okubaako kye bambala ekibatangira okutuukibwako obulabe. Kati gwe omwana wa Katonda yambala Kristo, yambala obutuukirivu bwa Kristo osobole okusigala ng'oli mulamu, omulabe ng'akunoonya okusaanyaawo. Mu Mukama waffe ojja kubeerawo ng'oli mulamu. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Kitaffe omulungi, weebala okwongera okutubikkulira. Newankubadde nga bino bye tulabye byalimu obulimba bw'omulabe Sitaani, naye ate tulabye nti naffe okwambala ekyambalo eky'obwakatonda kijja kutuyamba obutamalibwawo. Mukama katwesige gwe tweteeke emikono gyo otwambaze, kubanga ekyambalo ekyo si kyaffe naye kikyo, kyekiyinza okututangira n'okutusobozesa okuwangula omulabe Sitaani. Beera wamu naffe Mukama mu lunaku luno. Emirimu gyaffe ogiwa omukisa, katutambulire wamu naawe Mukama wakati mu bukuumi bwo n'okuluŋŋamya okuva gy'oli, mu Kristo Yesu Mukama waffe.
amiina. Tubebaza nnyo mwenna ababaddeko nga mulaba, abalabi baffe okuva ku YouTube. Tubasabira Mukama abatuwera omukisa, mwongere okulayikinga videos zaffe ezo ate n'okusharinga links okulaba nti obubaka buno bugenda eri abantu bangi basobole nabo okubategeera. Bagaliza olunaku olulungi, Mukama abampeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.